Owulira akooka mu lyeggono nti olitiisa atiisa omwoyo ate gwe nodda mu kubuuza wa Namitongo w'avudde. Nedda musiitwa ow'obutiko leka yaba alukuviira ku ntono kubanga nze ebyokkekeranga mu koomugoma ajja n'agamba nti oweewange era agireese n'amayembe gaayo birimu olulondakambe era nange kyenvudde mbita kuba nnyinza omubuuza nti obadde oyagala aleetereko ejjembe limu batayinze batindira balamaga kaddu baligeya nkoona tuli mwakutemyako leero akutuusiddwako mukadde waffe mulungamya w'emikolo kaddu mukasi Simon Peter akugamba nti oyo Namikolo gyakwanjula gyakwabya nnyimbe akugamba nti gyakuza muzigo weetaaga okulungamya n'okutendeka beera ng'omwekwata nkolo nakambe ayina ebyuma ebyetaagibwa era ebibogolanga laddu ate nga tebivaavaako so n'alina n'abaana abawala ababiibya agaffa ag'ekinnansi eŋŋamba gali amaganda n'olwekyo beera ng'omwekwata nkolo nakambe abeere ng'akuyambako okubeera ng'akulungamya ku bintu byaffe bigenze bisaanawo nga bannaffe balaba. Ennamba yeri 075285 075285 beera ng'omwekwata abeere nga akuyamba. Mwakutemyako leero tuli mu mmwanyi zino zonna mmwanyi emmwanyi ziriko ki bassebo ne bannyabo twayina omukolo gw'okutta omukago. Okutta omukago kye kirayiro oba endagaano Abaganda kye baakolanga buli omu kyakwewuunyisa era kyakusaalirwa nti omukolo guno gugenda guggwaawo kubanga omugagga yenna oba Omuganda yenna yattanga omukago. Omukago baagukolanga bwe bati engeri gye baakolangamu omukago gwattibwanga wakati w'abasajja ababiri abamaze okukakasa okwagalana kwabwe tegwattibwanga bakyala. Amakulu nti omukago gwattibwanga wakati w'abasajja abalabaganidde ebbanga eriwerera nga bamaze okwesigaŋŋana baateesanga olunaku ne bayita ab'eŋŋanda zaabwe abali okumpi. Semaka ye yateekateekanga abooluganda ne bajja ne batuula wakati mu ddiiru nga bw'olaba wano. Awo nno olwo bagenda okutta omukago ne batuula ku lubugo. Tujja kuleeta olubugo olabe nga bwe byakolebwanga ekitundu ekyokubiri ne batuula. Omukolo ogwo baayanjuluzanga olubugo omu n'atuula erudda n'omulala erudda baafunanga emmwanyi. Emmwanyi eyo yabanga nkazi. Enkazi ebeeramu emiramu ebiri. Emiramu ebiri gye gino egy'omunda egyo gy'olengera eno eba mwanyi nkazi. Egyo emiramwa z'ensigo ez'omunda guno mulamwa na guno. Kaakati bassebo ne bannyabo emmwanyi eyo enkazi nga gye bakozesa naye yabanga yengedde teringa zino enkalu. Kaakati ekyaddiriranga baasalanga wansi w'ekkundi ly'omuntu n'akamwano ne baddira emmwanyi ne bagiyisa wansi w'amakundi we basaze oluvannyuma ne bagiteeka mu bibatu byabwe. Awo ekyaddangako kwabanga kumira mmwanyi eyo. Buli omu n'amira omusaayi gwa munne. Bwe baamalanga okumiranga buli omu omusaayi gwa munne kaabanga kabonero akalaga nti okutta omukago kiwedde. Nga bamaze Semaka ng'alaamiriza munne ng'amugamba nti ndi muzzukulu wa gundi okuumanga abaana bange amaka gange ebintu byange. Ebyo nno olwaggwanga waddangawo okulya oba okukwata oba okulinnya olusozi n'alya oba okusereekerera ekitaggumira. Naye ekijjulo ekyo kyateekwanga okubeerako enkoko empanga, kwabangako obutiko, kwabangako enkejje n'ebintu ebirala. Wabula waabangawo oluusi abantu abakalabakalaba abataamiranga mmwanyi ne balyoka bagibatika mu kamwa. Ekyo nno kye tuyita okubatika omukago. Omuntu eyabatikanga omukago oba okubutika omukago kwe twamulabiranga yazimbanga amatama oluusi n'okufa ng'afa. Mugendere nnyo abo abantu abazimbazimba amatama n'ogalaba nga gaazimba abamu batta omukago n'atamira mmwanyi.
ekibonerezo ku mukago kyamaanyi nnyo singa omuntu yavumanga munne ow'omukago yalwalanga n'okufa n'afa. Ab'eŋŋanda nabo baali tebakyasobola kufumbiriganwa singa omukago ngutta ne kaddo omuluŋŋamya w'emikolo. Abaana baffe baba tebakyayinza kufumbiriganwa. Lwaki? Baaluganda abo nno be tuyita abaana b'omukago oba abaana ab'omusaayi, kubanga oluganda lwajja mu kumira musaayi. Naye oli singa wamunyiizanga oba ne wabeerawo obutatigiiragana, abantu abamu batyanga nnyo omukago. Muno bwe wamunyiizanga yayinzanga okwogera nti kale n'akolima olwo akolima, kale kangwe mu kyoto nga gw'oyinaayina. Bwe yayogeranga ebigambo ebyo wabanga owedde. Oyo avumye omukago oyo eyabanga muvume yabanga eyiye twogere tutya, yalwalanga n'okufa abamu baafanga era omukago guveeko. Okumalawo obuzibu obwo baafumbanga ekijjulo ne bakuŋŋaana n'ab'eŋŋanda. Bano ab'eŋŋanda bombi abaaliwo nga batta bano omukago. Munnange bwe baamalanga okufumba ekijjulo, bombi abaaliwo ng'abajulizi nga batta omukago nga weemuli, ne mujja ne mutula n'omunyonyola nti gundi namukolimira era nze yamufuma omukago kye kimuleetedde okulwala kubanga mu kino na kino yakibba oba yakumpanya ebintu byange. Munne bwe yakkirizanga nti kituufu, nga buli omu akoleeza munne ekitole ky'ettooke, n'oli nga mugamba nti munnange nakuvuma omukago nkwegayiridde, munnange wanvuma omukago nkwegayiridde nsonyiwa. Munne bwe yakkirizanga ekitole ekyo eky'ettooke nga buli omu akoleeza munne ng'amuwa. Okukoleeza buli muntu kabonero kakwagala. N'omuwala bw'aba agenda tumukoleeza ekitole ky'ettooke ng'agenda mu bufumbo, bwe batyo nga baddamu kukwatagana. Munnange nno omukago gwabangako ebintu bingi. Kasita wattanga omukago wafuukanga wa Luganda ow'omukago. Ne Kabaka yattanga omukago. Era omulangira Ndege, Nassolo Ndege, ne Kikulwe ne Mawanda abo baali balangira. Bwe badduka nga badduka Kabaka Kagulu Tebuucwereke ow'amakumi 20, badduka bakwata ku lw'Ebusunju, batuuka omwami baamuyitanga Mawuuba ow'Emmamba, n'abalengera n'abakweka n'abakuza. Bwe baakula natta ne Kikulwe omukago. Kyova olaba Mawuuba ow'Emmamba naye yakuumako Obuganda. Kyova olaba abava mu ssiga lye kyebava bagamba nti ffe tuli balangira olw'okuba naye yatta omukago n'afuukako Kabaka n'akuumako Obuganda. Era bw'atyo Kikulwe naye n'addako ne Mawanda. Kale nno omukago kyabanga kyattenda abagagga muddemu mutte omukago. Waliwo emmwanyi gye tuyita engattamwoyo. Bwe tubeera mu nsinza y'ekinnansi, ngamba mu ssabo, emmwanyi zino tuziyita engattamwoyo. Engattamwoyo. Lwaki? Zigatta abantu basatu. Omuntu aba agenzeeyo okumukolako zimugatta, ne zigatta n'omuntu omukongozi, ne zigatta n'empewo etuula ku mutwe ekyeva eyitibwa engattamwoyo. Ate waliwo entabaluganda. Zino nno ziriibwa nga bamaze oba oliawo amawumukirano, ate era n'okufumbirwa bwe ziyitibwa. Bwe baleeta emmwanyi nga zino mu kibbo ziyitibwa entabaluganda. Waliwo empokota, zemmwanyi eziriibwa abooluganda oba ab'omukwano munno bw'aba akukyalidde. Bw'otwaliwo n'olugero, owampanyanga tatte mukago, anti olutuuka akugamba omukazi taliyo, ate osanze mmaze okulya. Eri abantu abamu nga balimba era nga bakumpanya. Waliwo n'emizizo. Ow'omukago, ow'omukago oba abaana b'emikago tebafumbiriganwa. Era omuntu gw'otta naye omukago tomuggyako bintu bye. Bw'akuvuma omukago gulaka. Munywanyi w'omukago talesebwa kintu kyonna mu nju oba mmere oba ki. Era ow'omukago teyasikirwanga munyanyiwe kubanga tebaabanga ba kika kimu newankubadde ba Luganda. Bassebo ne bannyaba emmwanyi ziriko bingi. Waliwo kye tuyita zino nno, waliwo bulijjo kye twogera ntya entikkwa. Abamu mukiwulira kye tuyita entikkwa kye kino akaayi kano akasiba emmwanyi.
ke tuyita entikwa. Wabula ate munda mubeeramu akawaayiro. Akawaayiro bwe tugira emmwanyi zino bassebo ne bannyabo, munda muteekwa okubeeramu akalagala muno munda ke tuyita akawaayiro muno munda, lwakuba nti muno tikali mubeeramu akalagala ak'okubiri ke tuyita akawaayiro akakwata emmwanyi zino ne kazinyweza. Bassebo ne bannyabo, emmwanyi ziriko ebintu bingi. Waliwo kye tuyita ekiriibwa. Ekiriibwa kye kino wano ky'olaba okwo okuli emmwanyi empitirivu. N'olwekyo ettu oba ettu emmwanyi ezisibiddwa mu caayi kati lino libeera ttu. Kiri mu ttu kimanyibwa nnyini kyo muno mulimu emmwanyi. Naye ate ekiriibwa, ekiriibwa kye kino amatu g'emmwanyi amangi gano g'olaba. Ebyo bye biriibwa. Kaakati empokota nkugambye zino eziriibwa ab'omukwano, nkyalidde n'enkuwaako n'olyako. Naye ate senga kuno nno kuliko ekintu kye njagala mbabuulire nti omwami bw'onyiikirira ennyo okulya emmwanyi, bw'otyo nno atalina maanyi, ojja kuddamu weeyagalire mu bulamu bw'ensi eno. Emmwanyi zino bw'ozisiika akawoowo akazivaamu ke tuyita akakalango. Ye bannange eby'emmwanyi nga tebigwa matendo. Naye ate nze ndabika leero nja kubeera nga mbyepena bw'atyo ng'omukazi omunafu bwe yeepena ebyokulima. Kale owange nze nno wamma ndabika okubeera nga mu butuufu ebyokweyogeza ng'olwanobako nti waaba ze nali muganzi nti ekyakugyayo kiki, nze nno mbitadde. Ebyasungulu beebe ng'omukazi abumba biwanvu n'abiddira baffe empologoma wangaale.